Bannagomba mwenna abaliko nammwe abali emitalo w'amayanja mwenna abatulaba okusinziira gye muli. Yenze Kazibwe Philip Dadikono Kabeja Junior tudde wano ku Papa Sport olwaleero ndi n'omu ku batesitesi era nga ye manager ye brand ambassador byonna byeyita byonna biri Kavalo Properties oba gwe mmanyi nga Honorable Ndahiro owawaka sebo mukulu Ndahiro kulya Ndahiro Ndahiro wakikwata sooka ombaliremu ekivulu kino kye tuliko ekya Mavini okitegeera bulungi yegwe Kavalo Properties gwe tulya yenze ekivulu gwe kitadde sente sijagamba nti yenze omanyi bwendaba yenze munagomba avaayo ng'avaayo nga ekintu ekitambula kyonna ate ekitwala gomba mu maaso nga kitwala mu maaso nga banagomba nze fokola nga mukwatirako obukwatizi naye sisiri omu ku bategesi naye ndi omu ku bakwatiddeko maviri abakwatiddeko maviri omutima ogwo Mukama akukikubalire ate nga nawe jajja Philip okimanyi ne bw'oyimirire n'ogamba nti Ndahiro bino bimala ng'ette naye ate ekyomupiira kino kinsanyusiza nnyo by the way ekyomupiira kakati nno abantu ekyomupiira nze kambeere kiriya ku kyo nze nga nze omupiira sinaguteekamu sente nnyingi sinagusaamu sente nnyingi kuba ne ttiimu y'eggomba nga yo sinakwata sente ez'empeke njiwe naye sapoti gy'otute ku kisaawe abantu gye basinga okuwuliramu Ndahiro awo nina ekintu kyenkola nawe kyobadde omanyi kyobadde omanyi nga gwe jajja Philip ttiimu y'eggomba omanyi mu masaza ga Buganda gonna ge tuyina ng'oggyeko Buddu ejjanjawaza naye Gomba ng'oggyeko Buddu ejjanjawaza Gomba lyesaza eriwagira omupiira n'omutima gumu Gomba bawagira omupiira kakati twatuuka waliwo ekyali wawo kyesimanyi bulungi ng'omuntu ekyanyiiza abawagizi ku kisaawe ng'olaba nga tebajja bulungi nga tanaapu ntono nnyo nga tebakyayagala bulungi okujja mu kisaawe ate ng'ekyamazima ttiimu ebeerawo lwabawagizi era watali muwagizi omupiira gwe bateguliwo abawagizi bannannyini ttiimu be bannannyini ttiimu bwe nalaba ekyo naye ndaba ate nga ssente zenkwatawo munenzi wa ttiimu nga Gomba zisobola okuyamba ziyamba naye ate omuzannyo naddamu nnyo amaanyi kakati nze natandikira wansi eno ebintu byo bya gulawundi wansi eno togwa mbeera ya gulawundi kakati jukira nti nogula omupiira oguwedde ogwabuweekula bagongeza gwa mutwalo gumu kati nze nembeera ku social media nga mpulira nga abantu bagamba bannaye omupiira gwa bbeeyi ekyamazima gwabadde gwa bbeeyi naye ate ng'ekyamazima ate nga ttiimu esente ezeetaaga kubanga ewatali ssente tewali kitambuza ttiimu nalabye nziti nenkwata abawagizi bange mutwalo mumpolampola nga si byamawulire nga ngenda munyiga waya ngenda banyiga waya ne balumba ekisaawe twagenze bajja kukubulira kubirako kyamani Sulu Kabugo omubuuze essente mmeka zetwakoze oyinza osanga ninamu emiliyoni yange n'ekitundu akamatayinza kampa ntumiddeko mani Sulu Kabugo oyo mwagala nnyo nentumirako ne Kagodo mmanyi Koseya Kayongo muganda waffe naye muwagizi wa mupiira nnyo by the way na brother yafiirira mu by'emipiira kitalo nnyo omugenzi Mukabasuma mwana yafa nnyo kitalo nnyo naye waliwo entire crew ya Gomba nabatusamu ssente abalala omwana Balamu alekamuniawo musajja oyo nendi gy'omulyako akasente gyesitegera onalebo nga zetompita nange mumbalireko bakutooke kubanga asigamba ono Balamu mumanyi ono balukagale oli Balamu yaleeta ne Shiba Gomba ekivulo kyaliko Shiba kasente ate onalebo omuli wano nnyo naye ate bw'oba obala tombaliramu ate kati Balamu oyo si mwana mugagga naye Balamu yagamba Honorable njaga kweta Shiba Gomba n'okumujja Kampala omuteeka kanoni wali ne bamwete waffe ekiriri awo oba mu mpenja waffe awo ate nga ne treatment yonna yiyo era baŋŋamba n'abayimbi abalala Balamu yaleeta n'abayimbi bangi nga bwalaba Mavini ono era baleese line-up yali nnungi nnyo era Balamu nemukwatirako naye twafuna abantu nga5,000 bwerere ng'omuziki gufuuse omuziki munda ekyamazima abaana b'eggomba bambi balabayo munnaabwe bambi bamuwagira n'omutima gumu bajja bulungi emaze okulaba ku baana b'eggomba egomba yo kigambo ekirimu obuwagizi kati nga Mavini ono ddala ate bwe yakutte
ate ne ku gomba ye yange ate Mavini naye abadde muntu w'abannagomba bulungi bw'oba ogoberera kuba alina community radio ekiriri awo nati Mavini agatta abalokole naffe abali mu interview abagambye nti ne Mavini musumba oba akitidde buti akitidde takitugambe anti olwa shosho ate omusumba y'omu ku basumba abato maama mu kyaki mu kanisa eri bakola ki bagruminga awamu ne Wamala Moses muganda waffe Wamala Moses Wamala ne musumba Wamala Moses oyo muganda wange nga yakubikulidde Bible oyo Wamala Moses oyo mulaba mu lugezigezi nga ndowooza nti Bible no abaana bamanyi Katonda bakulidde mu Katonda naffe abalala mwe bali awo of course ng'omuvubuka tekabulamu akayitira nga bw'obimanyi ati era omuvubuka olina okubeera mu kawaagwali kiggwa kitya ekifaananyi ekigazi abaana bamanyi Katonda naye na treatment gyowadde Mavini e Kampala wano Mungu akikubalite kati omwana alina ogenda ku stage ng'alabika bulungi alya bulungi awonya bulungi ayambala bulungi alina okukeera okulya breakfast heavy ekyemisana n'akirya bulungi ne dina n'agirya bulungi ate ebyenjawulo n'akyusakyusa empewo eri nekola ki nemugjamu obulego kati agenda kutuddira eggomba nga ate nawe jjaja Philip okimanyi omanyi kibayita okufumbirira omugole omufumbiridde ndabye ne kayubyemu ko wamuwaddaawo akamotoka ako okamuwa ate omugole naye nokutambula ng'amalayo onalaba okyokoze omwana omezezza amalala naye fenaffe mukama bw'abaako watuusizza ate toleka bannannyini tulina okuba kutuusa bannaffe kati sooka naawe omuyambeko mukungerako ku bannagomba abamu bomanyi abanene Saalongo Sema tasobola mukunga Saalongo yeekunga yekka ajja kujja kakani yagwe jjaja Philip njagala kukwebaza naye sawa kukwebaza nga ggwe oyinza ogamba Ndahiro bakuba ntandabyewo naye nkwebaza mu bantu abalala bonna gy'otali bannange singa tabadde ggwe ekyamazima kino ekivulu kye bayita social media okikavalinze ebitundu 7 ku buli 10 amiina ne emadi wange wagwanirwa kubanga waliwo ebitwawo waliwo ebijawula naye oyo emadi oyo yakimanyi emadi nkwata mu kirevu buli ssaawa atakula emadi talisonyibwa kyekituufu emadi bwe tubaawo badde gamba okabalinza ekivulu kino kyemanyi bamanyi okugamba nti oba bakuwadde sente mmeka olisa bwe yambuuza by the way oba ne mama w'abaana lumyanga naye kati akasente ketugenda okufuna mu kivulu ng'amaanyi mangi gwe saponsa gwalanga gwetwala omukisa guno okutegeeza abatulaba this is coverage with no cost ayambye buyambi nga bannagomba naye ate kiriba mu kusiima kwaffe fe tusiima Ndahiro nze nsiima abulamiina onalevo akavimbo mullo kubanga bino ebyuma bya bbeeyi ndabye kamera eri ya Sony eno ya Canon ate ze kamera ezimalayo mu nsi ate ng'agida live egenda na ku streaminga eyo gimanyi ndoota nina abaana bendaba bagenda okubeera live Namaganda Eva Mathabe tuyina omukulu Dr. Mariam n'omuwulira Dr. Mariam n'asubuga Mariam omwana w'eggolola ate n'omuganda wa Nina best naye ate best tebamuwogera tebamukompeaning best bannange ne best simanyi kito kino engeri gyokikubamu naye kya best asinga naye watatukala tutya naye anaabaawo ku Lwokutaano namugamba mwadde tiketi 2 ey'amaama we naye ajje bagebabewo ate best tagenda kubeera mu VIP best tagenda kubeera mu VIP agenda kubeera mu VVIP treatment nsajja eri emalayo negombatula ku mmeza nenja kuba busy namutegeera birina nti yennyini ndaba Dota manya ndaba Emma nga aseka mu mutima Emma D Emma ine nnugu gyate abaana ba group y'abanagomba n'ebibiina ebirala byonna gomba esibuko n'ebibiina ebirala byonna abaana ba diaspora bagulidde abantu baabwe yamoyo gobadde ogamba mwegolola agulidde abana eggulu yaguze tiketi 3 noero mpulidde ayongedde 5 duli yagula ekyasokedde yasoka kiri ekya KMT yagula tiketi 10 ye abaana abatagwamu sente bazijja waabo abaana naye abaana bawagidde ekivu kati mulimu abaana b'e Canon nawulidde bagenda kupangisa taxi okuva e Canon bataxi ziringa mmeka mulimu mwami byansi ow'ekyuma mulimu mukulu mayanga mulimu omuwanika wa ttiimu ya Gomba
Yani oyo. Monica Ulutimye Gomba muganda wangani. Muganda wangani. Ali awo musawo ayina edduuka ndinyandira bidakwa ndi mutirimu nga ye muwanika. Wa amaanyi nnyo muganda wange oyo. Muganda wange bakkiriza baletezi taxi. Bona bagenda kujja. Kama yebaze bana abantu baffe mwebale nnyo. Ndi wano ne Honorable Ndahiro nga bemusinga muyita kwa benagamba amanya gafaga Albert mujagamba ate Albert yani. Ono ye Cavallo Properties. Nimusajja omupiira nze ndi muwagizi wa Chelsea. Zempagira the team zempagira. Mu nsi zino abantu bakitegeere. Mpagira Chelsea FC. Chelsea. Mu World Cup ne mpagira Italy. Olwakana akantu nze musajja mukati. Ate ku kyeddini kubawo nnyawo. Omuntu atajja mu daali mugundi. Amateeka naawe. Amateeka nze ndiwe Buyinja Butoole. Wali ku kigo. Nakasozi Buyinja Butoole. Nakasozi Buyinja Butoole. Awo eddiini ekuutidde Buyinja Butoole awo. Nze ndi ku kyeyo. Nenga Bannagomba obategekedde ki nga gwe nga tuvudde mu byekivvulu package y'Abannagomba ku mutima gwo. Bannagomba. Kubanda begomba ku ground buli oyita Ndahiro ategese ki Masa. Bana bafuzi. Tulina empisa ezali nnungi. Nga naye mwoli. Nga nange mwendi sijja kwejjamu. Lwakuba nti abantu bakwata akakungunta ne bakola ki? Ne bakungunta mwe. Ne basuubiza eggulu n'ensi n'empewo. Nga bw'obimanyi byonna mu mukono naawe basuubiza. Kakati nasalawo njogere bitono nkole bingi. Kwe kulaba ng'erinnya liggumidde. Ate basiima. Bwe balisiima balikola ebyo. 226. Mateeka naawe. Waliwo yambuuza ne Ndahiro okomawo ne mubuuza ate anaaliwo. Ate gwe muntu waffe aliko. Ndoota. Njagala ngambe nassa ndoota nga kituuse. Naye nga nassa wange oyo. Nassa ntege nassa. Togeza n'otandika. Nassa ebintu ebyo byansangi byamuntamya nako wantale lwa nsangi. Nassa omulaba oyo. Nassa bw'ayagala aba ayagadde mu llo. Ayagala ate mwana wange mulungi nnyo mwesiga muntu wange mulungi nnyo. Era Nassa abeerawo n'ankuda nga ne Honorable omukuuma bulungi ne mwa Honorable baamumpambako. Abaana b'eggomba. Si kyo. Twala okwebaza chairman waffe. Kazibu. Atukulembedde bulungi. Naye ng'okimanyi waliwo tufuze emyaka 4 naye nawe ogenda tutwalamu ng'ana. Ogenda tutwalaga ana. Kino kimala. Tetugenda kukyusa bannange. Nedda kino kimala. Ono ekyama atakubawo kalulu. Okitegedde. Naye kuno nsaba bankubeko akalulu nkyuma. Tekisoboka ngenda kuteeka wembe nga tekisoboka ebyo. Munkubeko akalulu nkyukemu. Ate kirungi tulina constitution ffe ng'abaana b'eggomba. Twefuga ffe. Okusiima okwaffe nga tutwala oyo. Maaso. Naye nga bale kubaayo tukwebaza bingi byereere. Nange nawe webaleka treatment. Jajja gyali ekakomo. Namwandu. Era amwogerako nkubya ne pressure. Namwandu engagga gyalera ku Friday. Oyo naye agenda mu VVIP. Lyemalayo. Ndahiro agimwadde? Emwadde owulidde. Namwandu atwala mu VVIP. Kale tusisinkane ekirala olina wabubaka obutalekeka bwogamba nti kati wano. Obubaka bwa mirundi 2. Obusibira Bannagomba. Obubaka bwa mirundi 2. Obusooka kino kituliko. Ekyekivvulu. Tugenda okugulawo emiryango. Essaawa 8 ez'omutuntu abantu bayingire bagamba abantu bafune stampu yaabwe ne bwagamba nti agendako mu dduuka wali nga mukulu kyate agendeko mu dduuka ly'okujjanjaba ebisolo nti omusawo omuganda w'ebisolo omugizi ku mikolo mumanyi bulungi kakati bwagendako mu dduuka nga stampu yagiina nga yeewala layini eyo obutajja kusimbagana nti layini mpanvu abaana okuva ekanoni nsambwe abaana b'ekirungu abaana b'ebuyebeye abaana b'ebuyana abaana b'engoma nene engoma nene iyo nayo abaana b'enakasozi abaana b'ekali abayoga abaana b'omutaba abaana b'ebuyinja butoole abaana b'ekisaaka abaana b'ekanziira abaana b'ebuwanguzi abaana Abana begolola mutaba binzi wane wabanoola nola wengalagala nabo baleesa abo nanti bwetuwetera awo ogamba mwanyiraze ndwadde noola musawo noola omwana oyo mutumiddeko ne mukulu wamala mutumireko
wane by the automatic sibirungi kutumira muntu omwo atumiddeko Nora bwogi ndwadde nentumirako ne wamala Moses sibo baddo kyagala nkikyusemu babonyaawo kale kati ekyokubiri akati mbakowola mu show olunaku olwo nab'enswanjere n'ab'eggombe enswanjere eggombe kayenje ku nsalo munda wonna ate ebikono byanjawulo ebikono ebyo kali mu mwacyanika eyo kakati bwe bana bamaliriza okujja mu kivulu ngenda kukuza omwezi 12 ku Lwokutaano tujja kubasiima mu kivulu kya muganda wange muto wange Ambassador Mavini tulina abayimbi bangi simanyi babakonyeeko abajja aganya babasumululira omuyina nnyini kifo kino we tuli ku Papa's Sport Ssaabasajja omukulu gwe yasimba Samisa Kisemakula yakulembedde abayimba Papa's Sport Sukulu Seminti nsiiba naye nga tutudde awo tulya ekyemisana manyi naze Stabwa na Toolo yetabeera nnyo mu bantu nga bwemumanyi Mumbejja munnange Mumbejja kakati suna bbeeni yatubeera naye tutuula awo nga bw'omanyi mu mbeera yaffe ya bulijjo naye kaakati bwe tutamala ekivulu enkeera ku Lwomukaaga nga 13 Banagomba ffena tugenda kooki omupiira gw'amasaza ffe tuwummula tusamba kooki ku wiikendi kati ate olwo tuwummula oluva mu kivulu etu nga tuwummulamu essaawa ezi nga tetugende nga tukwata motoka mpaka te kooki Mbakowodde muna mbeere ku mupiira gwa kooki Emadi yajja kuba ali mu mikolo gya Mugambe Beeka agenda kuba ne bikamera eyo nze ngenda kubeera ku gwe kooki gwakula mukago gwa Mugambe Beeka ku Lwomukaaga kakati tujja kukola tujja kwekutulamu abalala bakiike eno naffe tuki naye nga muganda wange Mugambe Beeka mwagaliza obufumbo obulungi akasajja kalungi nnyo mutukuvu nnyo mutukuvu tolina kyomwogerako family nnamu kakwatayo family nnamu tumirako ne ku mukulu we Master Roger Senkuvuge oyo wagwana awo kaba kamala kati ekyokubiri kikyo sibira Banagomba ntanda kyendala obadde na bbiri obadde na ya mupiira n'eyekivulu byonna katuwafuukira ddala mukubi wa Bulango omututumufu kubanga kati nze Banagomba kyebasinze okumpa kyowaayo oba status ngiraba ng'eriko Gomba neŋŋamu omusajja bamulogera mu Gomba nakubadde nange ndi nnyo weggomba naye ate gwe wayitirira obwa Gomba nabakwano bange abazungu benkola nabo kati babeera ku status nnyo you love Gomba. It's my home, you know. Big up. I pride in it, you know. Kati tusibule ng'otugamba amannya otukangamu ne kavaibu k'oluyimba Gomba yeyange kuba baakuyimbako lubeera tyanga toluyimbyemu ng'ate gwe baakuyimbako simanyi kuyimba Ndahiro wawaaka simanyi kuyimba olimba lwensinga okumanya nze Ndahiro mpaka ng'akola kimalayo ng'amaze okulayira mulofiti banaye mbaagala nnyo Banagomba tusisinkane ku kivulu nga 12 ogw'omunaana big up yourselves we sign out ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba